Alipoota ebadde etaganjula olwaleero ya mwaka gw'ebyensimbi 2014 na 2015 nga muno omubalizi w'ebitabo bya gavumenti mwe yasinziira okukuba ebituli mu kontrakita y'okuzimba ddaamu y'e Karumako Isimba. Akakiiko kakizudde nti ekyokuwa kampuni za China omulimu gw'okuzimba ddaamu z'amasannyalaze, minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obukusike teyagoberera amateeka agafuga zi kontrakita za gavumenti. Did companies compete for these tenders? This procurement was cleared by PPDA under that bilateral arrangement. Can you cite in any of the acts, sections of the law, PPDA Act, where there is any procurement of government through bilateral? Discussions were held between the two presidents, that is our own president and the president of the Republic, People's Republic of China, that Karuma hydropower project should be financed and developed under the bilateral cooperation between the two countries. The reason government employs the expert is to benefit from your expertise. Did you as a ministry at any one time advise either the minister or cabinet that what they were about to do was not in the best interest of the country? Honorable Chairperson, I wish to admit that we didn't tender that advice. Kubanga tubatulaze yadde olupapula n'erumu nga babuulira president nga bawandikira president omugamba nti eno wano waliwo ensobi, wano waliwo ekintu ekitagenze bulungi. Bo bakkiriza gavumenti enene kwegamba cabinet ebanyigirize ebagambe nti kati mukole nga ffe bwe twagala. Bafuna directive evudde mu cabinet ne ba implementinga nti mukozesa ono contractor. Kinajjukirwa nti kampuni ya Sino Hydro ng'eno eva mu ggwanga lya China eyaweebwa kontrakita ey'okuzimba ebbibiro ly'e Karuma, kyokka akakiiko kakizudde nti n'ekino kyakolebwa mu bukyamu. Was Sino Hydro one of the bidders initially? Yes, Honorable. And in the evaluation, how did you rank Sino Hydro? Was it the best? Honorable, that information, I don't have it at hand, but it can be availed. There are more details that he remembers. Just one simple thing of whether Sino Hydro was the best. And he says that simple thing, fact you can't remember, but you remember the chronology of so many things. You must be hiding something. Katuwana akakiiko we kasinzidde ne kategeeza nga bwe kagenda okusinkana omukulembeze eggwanga ku nsonga za Karuma ne Isimba naddala bwe gutuuka ku kuyisa olugaayu mu bakugu nate abalina okumuwabula. Kampani president ya directing nga yekennyini nti eno kampani Sino Hydro mugiwe contract. Kati n'olwekyo twagala president alunyonyole eggwanga lwaki tiyagobera amateeka, lwaki akola directive bwetyo. So n'olwekyo akakiiko ka paaka kagenda kusinkana ne president ku nsonga eyo. Ebbibiro lya Karuma lyakumalawo ensimbi akawumbi kamu mu $65,000 eza dola za Amerika, ate Isimba lyakumalawo obukadde bwa dola za Amerika 507. Julius Senkandwa, NTV.